taata mwana wa dadi abadde ayogera nkusaba sooka osirike kyemuludde nga munsaba nkireese kati abadde asagaasagana wandibadde okkalira Gaziya Obwongo ke kanyomero ke twolekedde olwaleero BBS telefayina kwokasanga kwokka abantu baludde nga beebuuza nti omukazi yali mukanagagga Jeff Bezos yaddawa omwali n'abalowooza nti oba oliyaawo yaggwamu ekyo kikyamu ono omukyala amannya ge ye Mackenzie Scott ku lwaleero y'omu ku ba American billionaire ku myaka 51 gy'alina yakamala okuwasa omusomesa omukyala yawasizza Mackenzie Scott bamuzalira San Francisco California mu ggwanga erya America muwandiisi wa butabo okuva nga alina emyaka 6 alina diguli mu luzungu gye yafuna ku Princeton University mu ggwanga erya America yafumbirwa nagagga Jeff Bezos mu mwaka 1993 n'amuzaalira abaana 4 ne baawukana mu 2019 kwe kuwasa omusajja gw'alina Dan Jewett asomesa chemistry ono omukazi gw'olaba ssente azirina mu mwaka oguwedde ogwa 2020 abantu gye baakabira obwavu olwa COVID-19 yagaba obuwumbi bwa dola eza Amerika 5 n'obukadde 8 omwaka guno gwennyini 2021 nga tukyakaaba yakagaba obuwumbi bwa dola eza Amerika 2 n'obukadde 7 omugatte okugaba obugabi yakagaba obuwumbi 8 n'obukadde 5 eza dola mu za Uganda ze trillion 30 n'obuwumbi 12 n'obukadde 733 agabye engabe bwe yali ayawukana ne Jeff Bezos mu 2019 yagaba n'obuwumbi bwa dola za Amerika 35 n'obukadde 6 abasinga bagamba nange nnoba mu za Uganda bwe yali nga yawukana ne bamuwa trillion 26 n'obuwumbi 77 n'obukadde 328 ku lwaliro azitowa obuwumbi bwa dola za Amerika 58 mu za Uganda ono omukyala azitowa trillion 25 n'obuwumbi 46 n'obukadde 884 kino kitegeeza nti omukazi obugagga bwe bukola embalirira ya Uganda eggwanga eddamba okumala emyaka 4 n'emyezi 7 obugagga bw'omukazi akola embalirira ya Kampala ekibuga kya Uganda ekikulu okumala emyaka 587 mwana wa taata abantu balina ssente.